jajja Obisira omulangira Kassim Nakibinge yeewuunyiza emyaka gye yakamala ku nsi talabangako kalulu ka layini nga basimbye layini ka mugongo ayina ababiri n'awangula ayina ana gwe muniko gwasoose kwa akalulu k'omugongo kiki ekibateesaawo akakiiko akagenda okukebera oba babyo batebabbi njaga tandikira akalulu k'NRM akakamyufu obubbi nani maye ekyo mukikoze kulaga weerufu simanyi baka jjajja Obusiraamu yasuse ne yebaza demokrasiya eyaleetebwa President Museveni kubanga ku mirembe giri kyemanyi nti jjajja yaliwo demokrasi oyo w'abantu okusimba ku mugongo ayinza oba tiyaliiwo nga atandikidde ku mulembe gwaffe guno ng'enyaala emu ez'embuyinza abalala bo batya nokikola batiira ddala kuba tebakisobola tebasobola nakigezaako so okusookera ddala njagala okwebaza demokrasi oyo nti ze zimu ku nnyingo zaffe kwe tusinzidde emyaka gino egikunukiriza mwana ng'abantu tubawa eddembe lyabwe tubawa obuyinza ne beerondera abantu baabwe nekirala kibi nnyo okukola ekintu ky'otaatuukiriza kaakati singa twabadde tulonda LC nti tugeze wano we tuli nga tulonda kalulu ka LC kasobola obutakyuka kasobola obutabeeramu kwemulugunya kwabeera asinze oba n'abawanguddwa nakalabako akalulu ka LC ak'omugongo akaasookera ddala nalabako ku kyalo ekimu nga n'abamu ku bantu balabawo kuwa n'abaaliwo ne basimba mugongo akalulu k'omu ne kaweta ne bwekati yalina obuwagizi bw'amaanyi nga bw'amaanyi ne balangirira alina abatono ne baleeta emmundu ne bakuba amasasi ne bakaddamu enkeera ekyo nnyinza okuba nga sikirabangako kati kyanjawulo nti ku LC wano tusobola nti tulonda bakyamaani ba LC ne tuleeta abakulira ebyokulonda ne tuvaawo ng'eno zooni tutegedde ani awangudde akalulu kaakati yes kaakati kyanjawuloko nti abantu bagambe nti Hassan director waffe bayinza okugamba Hassan kibwogamba director waffe mugaye yakulemberamu okubatwa tugeze nti Wakiso yali avuga nyono luli oludda lwali luvuganya okay nti tugeze nti ngera bawe ekyokulabirako nti Wakiso district erina ebyalo 720 era tuyinza okugamba nti ze zimwera ku polling station ze tulina kakati ebyokulonda ebyo byakuŋŋaanyiziddwa nga birina okulangirirwa ku district nti okuŋŋaanya ebyavudde mu byalo ebyo nena 720 nga birina okugenda ku district era kibula nti balangirira kiro ne bwakubadde nti nange oba oliawo sikkaanya na bye bakola ki bye balangirira kubanga byalimu era nga okwewuunya kwe tuyinza okugamba nti byakyukakyukamu so byakyukira wano mu kkubo mu kutambula era kyobola nti emisango giri mu kooti electoral commission ya NRM yateekawo akakiiko kaliko balooya era emisango gyatandise buli alina okwemulugunya mu byava mu kalulu bagenze bateekayo petitioni era akakiiko katandise kamera tezalinga weziraba abantu ndi bano bangi bano batono kamera nga bwe gambye nti okugeza ebyalo 720 ebyo bya district emu ye Wakiso mulimu ebiri ku bizinga mulimu ebiri ku byalo mulimu ebiri ddala ewala naye ekyo teyali badde ensonga nti byavaayo naye byavaayo bye bituufu nti ddala wano omuntu tugeze candidate nti honorable Kirabira ddala wano obululu yafuna buna ddala bwatuuse ku district nga buli buna oba bwakyuse ne bubeera bina awe wali kikyukira mu kkubo wano mu kutambula tuyinza okuba nti mu bwino wano mu mpapula ebyava mu kulonda byalina wano ba agency n'abakulira emiruka ebimu babikyusa nti omuntu afunye lulubuna ne wabaawo olupapula olulala ne bateekako bina ne bongerako 0 eri ne bituuka ku district nga mu kifo ky'obuna bwafuuse mmeka bina naye enkola eno ya demokrasi tusooka okwebaza demokrasi eyajja naye ate ebyatwala Museveni mu nsiko bwali bubbi bwa bululu mu 8 so abakoze era tuvumirira nze nga nze nvumirira abantu abenyigira mu kulaba nga batyobola eddembe ly'Abannayuganda wabanga General Museveni tasobola kulwanisa bubbi bwa kalulu
kalimu NRM asobola olwanisa obubibwa akalulu obweri mu ggwanga asubulira ddala kubanga ebiseera ebisinga kooti weeziri okimanyi bulungi nnyo ti buli kalulu bwe kaggwa abantu basalawo ne bagenda ne Besigye kamulemeredde no kisoboka kubanga kano ka mu nnyumba nakali kaggwanga lyonna Besigye yawaabako omusango era bamugambako omulamuzi omu yamugambako nti bwe bakubbye kituufu obubbi bubaddemu naye tebusazisaamu yes kubeera ne Bobi Wine naye yagenda mu kooti yakajjayo n'agenda mu kooti y'abantu tennaba kutuula tugirindira so tuvumirira ekyamazima ebigambo bya jjajja w'Obusiraamu sisobola kubiwakanya nange kano ke kalulu kendabye ng'ekyamazima awangudde nga tebamulangiridde era kyabadde nawakiso wano ng'oli yawangudde naye ate balangiriramu eyali ow'okusatu era gye gimu ku misango egiri mu ki yes eyasembera ddala vale kuba nti yalina batini ne waliwo okusembera ddala naye eyasemba n'abanga ate gwe bagamba nti yakwata bendera so naye olwokuba nti emisango gikyali mu kooti mu kakiiko kaffe aka electoral commission aka NRM tujja kulaba era kati tukatunuulidde n'eriiso George nti bonna abantu abawaabye twagala bafune obwenkanya bwe kaba nkalu kaddibwemu naye ng'abantu tebabagjeeko ddembe lyabwe beerondedde omuntu omutuufu ate ne batamuwa kaadi bakibuuzizza akalulu ka LC okogedde ku Kamugongo ne gavumenti yavaayo negamba tewali ssente bwe kaba nga aka NRM kasobodde okubaawo nga nako Kamugongo kiki ekiremesa aka LC kati NRM buli yeetabye mu kalulu mu kifo kyonna okuvuganya mu NRM yataddeyo kaakasente ku electoral commission omubaka wa parliament yateekayo bukadde 3 buli eyavuganyizza mu kalulu ssentebe wa district yataddeyo ne bakansala buli omu sente ezo mbadde zigenda kuyambako okutwalibwa ku nomination ziyambako mu kutegeka kati era nga bw'olaba nti ne nomination olina okuleeta ku nomination yaki ng'ogenda ku nominating mu central government okugenda ku ewabyabakama electoral commission ebyabakama era bajja kusasula tebayinza butasasula so kati ekyenjawulo nti LC simanyi lwaki Rafael Magezi bw'abanga sente zitaliiwo agaye buli agenda okuvuganya bw LC sente bweziti agenda buli agenda okuvuganya ku LC okwewandiisa $5,000 nga bwe kyabadde ku NRM kuba gavumenti ku NRM basasudde sente so kakati LC bwe kibanga esaala tewali kasente kategeka kulonda ku LC wano Rafael Magezi ateekeddwa tuwa plan B kiriki bano abeesimbewo kubanga bangi abaagala obwatyamani bw LC wano balete sente tegeka okulonda atayinaamu akite akite eye gavumenti oyo yabadde agenda okuwa omwogezi wa Wakiso naye bamuyiseemu bwe bamuteeka mu mbuzi ekogga okutuusa nga kawedde bamuta kawedde bamafiya njagala twogere ku nsonga ya jjajja omukulu ono njagadde asooke kuba ye yabadde tageti muna NRM ate ye yalaba akalulu waliko mwenayo ebiseera bye wali mu NRM akamyufu tekaali ka Mugongo kaali ka Ballot era nawo kalimu okubba of course aka Ballot ko kaba kalina okubba byonna birimu okubba naye ak'Omugongo we batuuka okukabba nze nno neebaza jjajja w'Obusiraamu era kye natandise nakyo nti awagwetya eddene tewabula bulondererwa ekyamazima muganda wange Kagame ayogedde mazima na bwenkanya ayogedde amazima naye era nga alungi erimba ejjebbi nti omanyi kyagamba eriri olabulira oyululya kakati ekyamazima kiswaza emyaka kumpi 40 gyabadde mu buyinza nga bakola ebintu ebifaanagana bwe bintu nga bye bakoze mu akalulu kaabwe ke babaddemu fiiki nkubuulira kino ne bannayuganda abatugoberera abali ku Fiki Media gye tugenda mu kalulu ka bonna tebigenda kubeera byangu omanye emmotoka ng'eneeweta esuula indicator omuvuzi omulungi ng'avuga emmotoka olina okuyindikatinga nti ngenda kuddawa abantu bategere gyodda naye otunuulira indicator gye tusudde ne gye tugenda okuweta
ekyamazima buli muntu anyweze munne. Muganda wange Kagame wabadde ayogera Fiiki nze nsoma nnyo ebyafaayo. Ebyafaayo bino biddingana olw'okuba tetubiyigamu. General Museveni tajja nko mu kalulu ka kibiina kye ebbanga lyamaze nga kalakata eggwanga lino. Gwaloleko nti baloze chairman wa NRM district ugundi ku ggwanga lyonna chairman namulabye nga zeeyo nanga asibe na layini ngamba okumulonda ye nti yabadde ali mu layini namulaba ngamba mu NRM mu kibiina tibadde mu delegates conference yesimbi agenda kubwako kalulu kubeera president oba flag bearer wa NRM. Acha flag bearer ndaba nnyo nga tebamukuba nko kalulu mu kibiina kye. Twamuwa ekirabo ekyo. Kakati kikyengeza okulaga mu kino. Omuganda agamba akali bakendo. Okalabira ku mukonda. Bannayuganda mwenna abagala enkyukakyuka. Bannayuganda mwenna abagala enkyukakyuka. Onalibotwa abadde agamba ye onalibu Kyagulanyi yali yesimbyewo naani. Kakati oyo manyi gabutamanya gamutawanya. Kuba ffe tulina constitution mu tutambulira era ng'erina byetulambika. Ne constitution baja amending kandi bagano ja approvinga bano benyinyi nabali mu buyinzi twahajja kuseka naye nange mugerageranya ne Hindu omukyale yali okumulembe gwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Sulaimani Nabi sallallahu alaihi wasallam omukyala Hindu yayina amalala nga atega engamiya ebizadde ebyana nga bitega mu kubo lya Nabi mwe yayitanga. Nuko mulembe ki nanti kutumanyi byafaayo kati Fiiki bwogera ageranye byabadde mu kalulu ka NRM mwetemune oli yandali ekyagamba nti nammwe mwina solo candidate nga ekyo nja kimunyonyola bwana bayagadde okutegeera. Fiiki njagala kulaga bwe tubadde mu kalulu k'abantu tubadde tukawukinga naye konna ne muganda nge byayogedde byonna byayogedde oba ofumiitiriza n'obigeraageranya ayogedde ebintu ebituufu byabadde mu kibiina kye. Naye bwogerageranya demokrasiya gwe boogerako gwe baaleeta ekyamazima olaba waddewo demokrasiya. Njagala kumaliza n'ebigambo byange kubanga otekika tulina butono. Obubonero bw'emmotoka ng'eneeweta obubonero bwa wano nti bagenda gavumenti yabo egenda kugwa bw'atandisedde okweyoleka mu kalo kano ke bakoze eki ke babaddemu. Nze nsoma ebyafaayo bw'obikulira akatabo ka Dennis Richards in 1789 nga French Revolution egenda okubeerawo waliwo omusajja gwe bayita Mirabeau. Omumanyi? Kulira bibyo. Omusajja bamuyita Mirabeau. Mirabeau yali nga Sepulingi mu biseera ebyo eyakwasaganyanga obwakabaka obwa King Louis the 16th n'abantu abali bagala okwekyanga okujjako gavumenti eyo. Mirabeau naffe mu Uganda wano demokrasiya gwabadde beesigamako nti tuli mu mbeera tufuga bannayuganda mu demokrasiya. Sepulingi yabadde beekutteko bwotulina mu kibiina kyabwe Sepulingi yabayiyeeyo. Mirabeau bwe yali afa mu 1789 yagamba I carry with me with the last legs of the monarchy. Ng'ali ku kitanda agenda kufa yagamba I carry with me with the last legs of the monarchy. Bwe yamala okufa Sepulingi eyo yamala okuvaawo Abafalansa ne beekyanga mu 1789 ne bajjako obukulembeze bwa gavumenti ya King Louis the 16th. Gavumenti ya Uganda General Museveni myaka 4 gyakalakitidde bannayuganda tewali demokrasiya. Abatugoberera wemba mutune babadde mu kibiina ky'abano nze NRM njigeraganya nga ambulance. Naye lumu Honorable Kyagulanyi yatugambako mu 2 nti mu Uganda mulimu demokrasiya. Kati Fiiki statement was like this. I want to be realistic. Ndakulaga statement yakola. Yali agisinekeri Dr. Besi. But you cannot come and tell us that in Uganda there is a democracy when you've stood 4 times for us to think democracy is there. Fiiki njagala omuganda we Kagame ono mwennyini nyini njijjukira naye njagala muganda wange ono Kagame yabadde ayogera. Omanyi Dr. Besi kye yamuddamu ki nti ekitwala ku ssomero kusoma byafaayo byayita kati naye kajje ajja kulaba ebyafaayo bye tuyise. Kakati Fiiki that was the response. Fiiki zinjaga kulaga democracy. Yes, democracy naye otuna muganda we Kagame yayogedde mu nakibiina kya NRM ekyamazima mu bufunzewo bw'ensonga tebalina democracy. Wangi sebo NRM yokka yina akamyufu akalabwako
si yokka FDC kuno omuntu egenda kukakola ani akugambye mugenda kuddayo mu bantu kali mu kutambula kuba ndowooza ebisanja biri ebisigadde mbadde nkalabu kali mu kutambula omulundi guno okuva we nalabye n'abakulembeze bano ababiri Honorable Nandala ne Patrick Oboya Muriaji nga nabo tebakagenzeemu ne bagenda mu bakadde ne bakkiriziganya nti naye bwe tugenda mu kalulu katwawula tudde mu nteeseganya harmonization njagala mpa paati eyo kakati kyenjagala okulaga mu mbeera ya demokrasiya nga tuggyeko ebyokubuzaabuza NRM eyina ebizibu byayo ng'ekibiina kuba abakikulembera basaasire batandikira mu kubba nkoko ne babba emmwanyi z'abantu ne bamenya bbanka ne babba ente ne babba embuzi ne babba mawogo kati baba babba kalulu sibavumirira nnyo kuba kiri kyekinene kye baatandikiramu omuntu asalawo nga tali mu buyinza n'ayingirira bbanka agibbe taba wa bulijjo naye ate era mukana akalulu yadde bakabba naye ate era baleseewo akadirisa akalaga nti bayinamuko ka demokrasiya akatono betubeera wano nga twagala Baaga Twaha Kagame muganda waffe Juma ne Fiiki tuvuganya ku kifo kimu ne batusimba mu mugongo abantu abatusimbye mu mugongo ne bebikyuka basigalamu ne kali nti kale nze nabadde njagala Fiiki ne Kagame yamubbye kwegamba kiri ekikunize ekinene ekyokubanga kikuzimbye ku mutima kitoolokoka ne gwe teeberezaamu nga ku constituency emu oyina abantu 10 baagala bwafulaga beyala newe galira ewuwo ne mukyala w'omuluumu n'ogamba nti nze njagala Juma Ssennono yabafulaga beyala w'Entebbe municipality oba weekalangala nga totuukangayokko tomanyi bizibu by'abantu abo tomanyi bulumi bye bayitamu tomanyi bibasoomooza gwe n'ogamba ng'osinzidde kwayo asobola okusibira obuwuzi bw'engatto nti yababeera omubaka wa paalamenti egindi bwe mba mbagereegeranye bano baba kaleekaleko beekubye ne bebba naye ng'abantu bazze ne basimba layini ne bagamba ffe twagala Fiiki ne bikyukira wakati awo naye ng'abantu babalekedde obuyinza okitegedde kati mweyo embeera era yeemu tosobola kukeera nkya n'ogamba nti NRM mbi nnyo ku lw'obubbi bw'akalulu gwe ki ky'oli omulungi kutunda kaadi na kuganza abaana bawala naye nga ffenna tukimanyi nti okuganza abaana abawala tugeze ng'omuwa mulimu kibi era kya buli bwanguzi kireeta n'okusiiga abaana abo abawala obulwadde kireeta n'obutafuna abakozi balungi kireeta n'okuteekawo embeera ey'omuntu okuba nga kyalikoze tagenda kikola olw'okubanga wamuganza nga n'emirimu gya gavumenti egisinga obungi tegikkiriza mwami na mukyala kukolera wamu kati gwe okumpa kaadi osose kuŋŋanza tomututte yadde omukebeza gwe wennyini teweekebeza kati abo balaba bwabateekebeza mpozi ng'oyagala nkubuulire ffe sebo lwakuba munnanga agenda mu kalulu saagala mugira bubi naye waliwo omwami bamuyita Chairman Nyanzi njogera ku bya 220 mugumu 220 kakati gwe obadde ontwalayo kati mwene embeera abantu bonna ababbiddwa akalulu tubasaasira naye saagala kulowooza nti bonna babbiddwa NRM yeri mu buyinza NRM eyina ekintu kyesinga ebibiina by'obufuzi byonna NRM yeyina emirimu yeyina obuyinza yeyina n'ebintu ebirala bano abakomplaininga nti nabbiddwa basobola okuba basaba bwa minisita basaba bwa RDC basaba permanent secretary mu bitongole ebyenjawulo nga golooza bababbye so NRM nnungiko bw'ogigeregeranya n'ekirubiina ekivuganya gavumenti olwaleero bekikulembedde bw'ogigeraganya ne FDC engeri gyerondamu akalulu ke twalaba akalimu okusoomoozebwa ennyo kaali budaadiri mu kamyufu k'omukulonda omubaka wa paalamenti katusoomooza era ne kabaamu emiggo ne tear gas
olwaba candidate abaali abangi nga baamaanyi ng'ate naawe tuyinawo enkizo y'amaanyi. Omuntu gwe tuleeta ng'omusika w'ekitiibwa Nansani Nandala Mafaabi, buli muntu yali alwanira ekifo ekyo, era kyaggwera mu masasi, kyaggwera mu tiyagasi olw'embeera eyaliwo. Kiki enjagala okukulaga nti olw'okuba bano abantu basuubira okufuna ebifo ebiddako, bajja kujja baleete petition nga golooza bagireeta lwakuba babbiddwa, naye nga bagireeta okukola bargaining power. Kino ekifo benkita mu nteekawa. Gwe tosobola kugamba nti NRM mbi ng'ewadde omukisa maama eyo ali eka Nabulemu okuva ewaka gy'alonde Fulaga Beyala. Eyo tusooka kugendayo owa Nuupu avuganya ye yawadde yadde omukisa w'ewakiso okwerondera Fulaga Beyala. Yamuwadde bayina bakansala kati be bali mu kuvetinga. Basajja bato abamu basula Kalangala bagala kiikirira Nansana. Okitegeera ng'ali gwe ku kitebe ayagala obavetinga tobamanyi, naye kati wano ku kyalo wa NRM agenda londa Fiiki ng'amumanyi apangisa wali oba asula wali. I want to respond to this gentleman with due respect. N'ekitiibwa kyonna njala kugezaako kwanukula muganda nge byalimba bannayuganda. Fiiki NUP tuyina anti nkulaba olimba abantu bagenda okubaka lunempale gwe kwa bulukuka. Fiiki njagala kutegeeza bannayuganda batugoberera. Fiiki NUP tuyina constitution nkuwa ekyokulabirako kuba yalayira constitution ya NUP twateekayo constitution baja approving electoral commission bagano ja approving constitution etuwa mandate nafe okwavinga party structures oba party elections nga NRM badde kola ki naye constitution bajigano ja approvinga. This guy is talking nonsense because he doesn't know. Ekiri mwe ya bili enaja kyetutambulirako. Yes. Senga bagazeti ngeri senga na fitu wadde generations. Kaitali updated weba computer eri duokoa. Tuli mu Pentium. Ali mu Pentium tuli mu duokoa. Byali mu kwogerera. Ya Pentium tetambu. Tetambula nyanti yenu. Alimba bulimbi bannansi. Wangi. Ensonga julidde. Ndi constitution egoberewako ekyo tekirimu. Gwe kyoyagala kikolebwe. Etugamba kino kye tuli mu kukola. Constitution ekyo kyoyagala okukola yeri eya Medad Ssegona Lubega. Ojjukira nga batutte omusango mu kkooti ogw'okukyusa ssemateeka kujjawo emyaka ebisanja by'omukulembeze. Sijjukira. Ate ku ky'emyaka sijjukira nzijukiza. Buli w'okola ssemateeka mu nkola enkyamu bayina kubigaana. Abakulembeze abeefuula abali mu bukulembeze wa NUP si be bali mu ssemateeka okubawa obuvunaanyizibwa n'obuyinza obukyusakyusa ssemateeka wa NUP. Andi nekugamba kino buli kakana. Andi nekugamba kino nti obanga tebalina buyinza bukyusa ssemateeka lwaki oli mu bagamba bakola ekitali mu ssemateeka. Baali basobola okukikola mu nkola entuufu. Buli w'obeera ng'oyagala okukola ekituufu kikole mu butuufu. Naye omuntu agaba kyatayina n'akyemalira asinga okubeera ow'amaanyi mu Uganda si ye General Museveni, ye mutabani we Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga buli ekiri mu NRM kwe kumma omukisa abantu okwesalirawo kye baagala. Wootegeera nti oyo nno ajjirira buli wojjako omuntu n'akyemalira kitegeeza. N'akyemalira kitegeeza kusalawo oba boli nabo bakkanya nakyo oba tebakikanya nakyo gwe kyoyagala osse mu nkola. Kyekitegeza obwa n'akyemalira. Nate oli watugamba agendera ku bya Lubongoya nakatana. Ani gwe bakozesa? Bali mu mugongo gono mu bafugira. Kitegeeza nti bubugoyavu bwe okukkiriza bamukozesa ebitali bituufu. So nga toddamu muvunaana kukola kiri. Muvunaana kuba asukka 18. Yali badde asobola okuyimirirawo ne baba kala atamidde ng'asobola okugamba nti ntamidde nnyo leero sijja sobola kukola kusalawo. Ne buli we bamala okuwa n'otamira n'ojja n'okola ebyabali bakuwadde otamire kitegeeza okukkiriza ebyabo. Naye kansembeyo ne kano katono nnyo. Enefik Media. Rastaman. Naam. Ndi nawe. Tompadde kabadde nsembyayo. Kikobadde na nnyingi. Era akakodyo kalungi okankoliranga
waze wadde jjume zange Rasta naam njaga wali mu kamyefu ka NRM obubbi obwalimu wabulaba walemesa obubbi obwali mu kalulu k'abavubuka nga statement watugamba naye nongano lemesa akalulu akali mu kalulu obubbi obwali mu kalulu ka NRM olw'ensonga mu kalulu k'abavubuka nali nkolera ekibiina kye bayita NRM ate mu kalulu k'akamyufu nze nabadde sirina gwenkolera lwa nsonga nze nabadde ku pulezidenti yekka ate mu kamyufu kugula tetwabadde naga pulezidenti nti ba MP we beesimbye nga balwana ba chairman ba districts nze saalwanye so twabadde mu kamyufu saaba nabaddeyo nga monitoring nga wenaga kuceeka wempe kande sironda naye jasinga wonobera kala abantu kali naye wamma wano katambudde we kati wano katambula kati akalu kali tambudde bulungi naye kalina yo kakyukira era munayi wana abantu abamu kati wali bagamba ng'ayina abantu abatono ate gwe balangiridde kati awe wali logic two-way traffic ekisooka fiiki wajja ne weesimbawo ne baaga fiiki n'osindika omwana nga n'enjala emuluma baaga yazze n'asasula DRF foomu yo kwe yawadde omwana ekyebiri omwana awayo DRF foomu yo bwe bamuwadde ekyebiri DRF foomu ne bamuwaamu eyaabwe gye yakuleetedde wagenza otuwa ku district nga DRF foomu zo ndala kwega kugula ndi wawangudde kyaddala naye nga walayi tolina kiwandiiko kiraga nti wawangudde otegedde namba ne babbidde abantu tibakyali bakyanganyika kati wawo ne polling station emu y'omukazi yatuuka n'abagamba goli agent wani ndi wagundi jangu nkuweza akagati ne blue band oddeeka mamimpa omunaga mami njagala kugenda kuwoza maliba gange nze bino sibisobola naye ne bamuwe sente naye nannyuka kati nasigala nga alina DRF foomu z'abaali badde ba candidate abaali kyokka nga naye ayinawo owuwe kati n'awangula DRF foomu ne zikomawo ezaabonna abeesimbyewo kati ne ku district naga ez'agent tezinnatuuka lwansonga ne ba agent baabaddeyo that's number 1 number 2 era still kisigala ku DR omuntu bamulangiridde wano mbugundi wangudde ku kyalo wano wa ku kyalo kino wangudde yazze kubuukabuuka naggula bitumbuwa n'abawagizi kati tugeze bw'abanga twahaweeyo babbagaweeyo ye kye yakoze bwe yamanya nti bamuwangudde yadduse emisinde paka ku kukeka regional talent center bweba nti yaffe yawakiso district yabadde ku district ye yadduse ku district bweba yakampa tugeze yabadde Makerere oba otegedde ensonga eyo kati bw'atuuka eno gye basasulidde abasajja ba talent center kwegaba baali badde nga babya abakama ba NRM yabo wakasente bebo muzeyi beyagambye buli yalese emivuyo mu kukyanganyika results akwatibwe watu kuwatagana nti awabaddewo okuteekamu akasente okugulirira abantu n'obwebafu bwono sagala gamba nti muvuma naye kwega obwebafu obwono omulala mwesimbye yagenze mu kyatamanyi nti okuyimya ne bagamba gundi awangudde si ewiini wini eri wali ku ttale se eyo wini ya gundi awangudde ebeera kuwa ero si kuba kiba ekyalo eki byabakama amusindikaawo oba tukwatagana mbuwaga gundi owangudde ne agent waso okukwata off n'agenda kiba eki n'ekiri ekirimu simanya ebyalo 2 ebyalo bimeko n'akyalinda dyali eziva eno dyali eziva eri baamaliriza abasajja balangiridde bala naye nga ku ground akakasa so kati ekikulu kukyusa bali ku ttale center tebalina mazima na bwenkanyi ekyo number 1 ekyokubiri Museveni nga bwe yajja lwakuba nti mwe mulina engeri gyemukirambu kinane ekyamutwala mu nsiko kali kaluze n'enseka n'oseka naggabako Fiki and Rastaman oli yalina missions za kukwata buyinza just yali trigger naye bwakaluke kamutwala that will be another issue naye bw'abanga alinamu ensonga y'olwanyisa ekibba kalulu kati ebyo ebintu byalina otutunuulira nga nti baani abaatadde ssente mu kalulu kano nze ekyansisezza kyali tugeze ne ŋŋamba waliwo amusinga oteeka musinga kisinziira kyekiri kyenkulaze nti kyetweyise obubbi oba emivuyo egyabaddemu kyabadde ku ssente ye bw'aba ateekamu ssente n'akola koneke kyenga nti bw'aba alwanyisa kibba kalubu okukyankanya aluuze ku kya ssente ezo ekyansesezza nga nyinza okuba neesimbyewo ne twaha twaha yanzibye yakozeseza ne ba RDC naye nagenza okukizwa ngo nagamba ba RDC bayambyeko twaha ate yabadde ne ba DPC oba otegeera nti amapeesa obola omuyanyize ddeno oba tugeze omu yasinze naye ogendedde biggest percentage of banzibye gundi yakoze yabadde ekigaali kye naye akiyina nina n'akafaananyi ke nalabye nga bakandidate babiri onaakuba n'onaakuba waggulu nga caption egamba both calling the above kiregeza waliwo era eyalina biga above
Very good. Obategedde that logic. Banzibye gwe walese bagune tugezo kino tisinga nti omu yasinzeeko munne ekyo kinayisa amaanyi mu kalulu abantu beeraze ku maanyi. Ne bateekamu kasente kali ke twogeddeko ne baguliro n'agula dyala ne batuuka n'okukwambatala essente oli n'ateekamu kyataddemu. Nti tugenda okujja nga buli agamba banzibye abasinga balina bye bamubidde kituufu. Naye ezo scenario zenkulaga ng'oggyeko kino kye tugamba mbu yabadde alina obulu. Kati n'ekisembayo babanzibye era njagala obatunuulire tuyina ekizibu. Nesimbyewo ne Twaha mwina ttaano wange twesimbyewo wannange era kwesimbawo Twaha nampangula. Twaha yanzibye ngira kujja independent. Kale bake kasente nzija independent. Obategedde nabo banzibye naye yayagala. Oliche ono yakyogedde baagala either bamuwa akafo oba bamuweze sente nzija independent banzibye. Oba tukwatagana. So ne kiddayo nti kituufu babbyo bibulu bwabaddemu emivuyo n'omu wabaddemu obulagajjavu bw'abantu abeesimbyewo kyakuli mulimu n'okweyagaliza. Oli ne baba bakuwangudde alaali ze kyepisaalaali kyekiri nti mwenna mwabadde mulina ba above. Oba tukwatagana. So kati conclusively kyeŋŋamba kituufu babbye ne tulowooleze babbidde phases ze babbiddemu akalulu de above is bigger than the above. The DR form zigula ku ground. The talent center agents abo bakyanganyika. Ne wono ku ground ife twavuddeyo ng'okkiriza empamuze mpagidde mama gundi era tuwangudde. Royiyi ate meya gundi. So kati kiddira abeesimbawo bagende mu kintu kye bategedde naddirwa obeera omuwanguzi nga si bigambo.